Okay, every day kayimba okuva lwava wano kabanga kayiseewo ku kawera. So far labe ndongo yetambula yeyongeddeko oba yeyongereddeko ddala. Yes, emirimu nfuna era nkoona ba promoters bonna abaliyo bongere okumpa emirimu. Okay. Yes. Ate ekisaawe nga kyendongo gobwotunula bwoti mukazi kino ekisaawe ate nowewunya abantu baffe bennyini be batumalamu amaanyi osanga omuntu nga eyandibadde agamba nti bana egundi nno ennaku zino ndaba kuba ye mwennyini yadda kuli ku posti yo n'ayogera ekigambo naye nga bw'omugamba nti vaayo at least oyimba okakola sikamu mazima batandira yimba nakati nze ndi mu because ne bw'oba nga bakiyita batya mu luzungu kankiveeko bakiyita batya okujajinga naye waliwo kagambo naye kagumu nnyo bakayita dya simanya antuso kwa mukazanya Asha Blessing yogera bigambo ubeka nyamba bakita siku biki okola kyo bwekanya ngibabo yagala gamba nti ba criticize nenza atali muzungu anyway echemba dentegeze criticizing abakitegedde bakitegedde naye nga kyebadde abantu kati wenkedde nensanga nga nengamba muli nengamba oba banyuma ffe oba batumanyira omanyi Uganda balina akamanyira abamu naye bwenkedde nendaba ku post ya Spice ngambye ate nze ndi bulungi bali abaana bawalivu era nemmanya nti ate wolaba nga bakuliko nnyo manya nti wakoze kyakabi wamma gwe koza tya Spice wagigoberera nagigoberera wamma gwe abaana bali eyo abaana bayogera bitabaali abaana tebalina byakola naye ekintu bwekikoma okuba ekirungi oli kyazza wansi nze by the way ngenze mbiraba bw'okola ekintu ekibi one day nali nyambadde oguteeteeyi naye nga nange navudde waka nga ngulaba nti gubi naye sinakyakukola ninga kangenderaawo nga buli gwe mpita kangamba wow you are smart okuva kwolwo nze namanya naye nga buli wayitawo ng'oli smart buli omu atunula bbali ngaaga nno leero nagundi anyumyemu naye nga ennaku zino abakyala industry amawulire mugalina abanga mubasajja nga tulaba banna abasajja kye beekola naye kati abakyala babiri bakusa abakyala kati sawa zino abakyala be bakulembedde abasajja banansonyiwa si mu bubi yes abakyala be bakulembedde that's why olaba nga amawulire gonna kati gali ku bakyala yes tujja gamba eba beef kasita amawulire wabeerawo amalungi wabeerawo naga beef tujja gamba beef weeri naye nga abakyala abayimbi mu abakyala ensonga zino eziri wakati wa Spice ne Sheebah zirina ki ezongerako oba tunudde nze kunze nno nziwagira zibeerewo oyagala babeere mu ntalo oba nange bangattemu olimba zikulimba afuna kuweri pakawo byenjagala nze byongera kunsanyusa olaba kiba kibi nnyo keera nga like ng'eggwanga no scrollinga social media yonna nga boogera ku baabweru bokka nga wano temuli so bwe kiba nga kinatukipinga nga tumuvinga kigende mu maaso bakifunamu abakikola oba mukifunamu abakikola bali abakikola bakifunamu tetugenda bigoyinga in details naye bamanyi bakifunamu nanditegeddeko bafunamu ojja kukimanya ate kati saawa zino twandibadde tuboogera ku tuli kunze naye olabeera bajjiddewo kyokka nze natambudde kuva eriyo naye nti ndigegendo nze kukyala naye ndi ku bo so bakifunamu bitambula yes omuzadde seconds ezo osibula abatula bakadde katuweddeko abalabi ba BBS abadde batulaba mwongere okugoberera Asha Blessing everywhere nkozesa Asha Blessing music then on TikTok wenkozesa Asha Blessing UK so mwongere okusubscribinga mwongere okufollowinga mwongere otwagala naye aba commenting ebibi bambi mwewumuzeeko so nyongere okutumirako mama wange nti how are you kumanchimanyi ndaba and this beautiful girl chimanyi mwagala nnyo my jaja apo chimanyi nawo laba my team Asha Blessing mbagala nnyo kale tetugenda kubeera nga so thank you so much have a very good evening